بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد tebaza Allah subhanahu wa ta'ala kyatukumye nga tukyali abaddu abalamu tumwebaza byonna byazze nga atuwa birungi bye tutasobola kubeera nga tumalayo. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukumire ebyengera byaffe okutuusiza ddala olunaku lwe tugenda okubeera nga tumusisinkana. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala yongere okusaasira ebyengera n'emirembe ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yakola kaweefube obusiraamu buno okubeera nga bututuukako. Tusaba Allahu jalla wa ala yongere okumussaako okusaasira ebyengera n'emirembe ne ku bantu b'omu nnyumba ye n'abaamugoberera bonna okutuusiza ddala olunaku lw'enkomerero. Allahumma amin. Baganda bange balungi, tutye Allah subhanahu wa ta'ala haythuma kunna, wonna we tubeera tuli. Tukimanyi nti olunaku olw'enkya tugenda kusisinkana ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, olunaku olwaleero lunaku lwakubiri nga bulijjo, olunaku lwe tulabirako ekitabo kyaffe ahkamul janaizi wa bid'uha, ekitabo ekikwatagana ku kuteekateeka baganda baffe. Allah subhanahu wa ta'ala bazzenga atujjululako bingi bye tuzzenga tulaba, era darusu yaffe yaggwa olunaku olwaggwa twalaba alamatu husnul khatima, obubonero obuntu koolabira nti muntu wange ono alabika afudde mu nfa esinga okubeera nga nnungi. Nga oba okikalabye akabonero ako ku muganda wo omusiraamu, omanya nti oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala amututte mu mbeera esinga okubeera nga nnungi. Omulundi ogwayita twasobola okubeera nga tulaba akabonero akasooka, nako kaali kagamba nti nutquhu bishahadati, omuntu okubeera nga ayogera kalimatu shahada, okubeera nga ayogera kalimatu ashahada, okugera ekigambo la ilaha illa Allah, kibeera nga kikisembyeyo ku lulimi lwe. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatuwa assurance egamba nti omuntu ayogera ekigambo la ilaha illa Allah nekibanga kyekisembyeyo ku lulimi lwe, dakhala aljanna, ayingira ejjana y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akokubiri twagamba almautu birashhi aljabin, omuntu okubeera nga afa naye nga atuuyanye ekyenyi. Ako nako kamu ku bubonero obulaga nti omuntu afudde bulungi. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba mautul mu'min, okufa kw'omwana Adamu afudde obulungi nga mukkiriza, birashhil jabini, kasita olaba nga atuyanye ekyenyi. That's why ne Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatuyana ekyenyi kyennyo omulundi lwe yabeera nga ekiseera we yali agenda okubeera nga afiira. Naam, akokusatu twalaba almautu laylatal jumu'ati, okufa ku lunaku lw'ejjuma, omuntu okubeera nga afa ku lunaku olw'ejjuma. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba ma min muslimin yamutu yawmul jumu'ati aw laylatal jumu'ati illa waqahu Allahu min fitnatil qabri, tewaliwo omusiraamu yenna afa ku lunaku olw'ejjuma, olw'ekiro ky'olunaku olw'ejjuma, okuggyako ng'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amutaasa ebibonerezo by'omuntaana. Naam, olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tulaba obumu ku bubonero obwasigalayo, kwe tulabira omuntu nti afudde mu nfa esinga okubeera nga nnungi, yani akamu ku bubonero obulaga nti omuntu afudde bulungi. Agamba arrabi'a, akabonero akokuna, al istishhadu fi sahatil qitaali, omuntu okubeera nga Allah amujjuludde n'afiira mu kisaawe ky'eddwaniro, yani nga bali mu lutalo lw'eddiini, olutalo lw'obusiraamu. Abasiraamu bali mu kubeera nga balwanyisa obukyamu obw'okubeera nga balwanyisa abakafiiri, yani aljihadu fi sabilillah. Omuntu wabeera nga afiiridde mu jihad fi sabilillah, eyo nfa mu nfa ennungi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'an, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, temuddangawo ne mulowooza nti abantu Allahu jalla wa ala bajjuludde nga bakujululidde mu kkubo lye, bali mu jihad fi sabilillahi amwatan, temulowooza nti babeera bafudde olufa olwali hakiika lwennyini, bal ahya'un,
wabula babeera balamu inda rabbihim yurzaqun maaso ga Allah waabwe omulungi babeera bagabirirwa. Allah subhanahu wa ta'ala bagabirira. farihina bima ataahum Allahu min fadlihi, basanyufu nebi Allah subhanahu wa ta'ala byaba bawadde mu birungi mpaka aya gyekoma. Ekyo kitulaga nti omuntu abeera afudde nga afiiridde mu jihad fi sabilillahi aba afudde mu nfe ennungi, kubanga straight away Allah subhanahu wa ta'ala aba agenda kubeera nga amuyingiza ejjana ey'ekitiibwa. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba mu hadithi emu, lishahidi inda Allahi sittu khisalin, omuntu shahid afiiridde mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala mu ddwaniro ayina ebyenkizo byalina 6 abantu abasigadde bonna bibatalina ababeera bafiiridde mu bifo ebirala. Ono afiiridde mu ddwaniro mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala ayina ebyenkizo bingi biri 6 abasigadde abantu abafudde bibatalina. Ekisooka, yughfaru lahu fi awwali daf'atin min damihi, Allah subhanahu wa ta'ala okusooka kwa byonna amusonyiirawo ku ttondo ly'omusaayi erisooka okumuyiikako, nga bakamutema bwe kapa ettondo ly'omusaayi erisooka okutonnya wansi, Allah subhanahu wa ta'ala nga amusonyiwa byonna byakulembeza okubeera nga akola. Ensonga ey'okubiri, yara maq'adahu min aljanna, alaba ekifo kye mu jjana. Allah subhanahu wa ta'ala amulaga nti kino kye kifo kyo kyogenda okubeera ng'oyingiramu mu jjana. Akimulaga nga ali mu kaseera ak'okukola ki? Akaseera ak'okufa. Allah subhanahu wa ta'ala akimulaga. Agamba nti ekintu ekyokusatu, yujaru min adhabil qabri, Allah subhanahu wa ta'ala amwekesa, amuwonya, amutaasa ebibonerezo by'omuntaana. Allah amutaasa ebibonerezo by'omuntaana tebimukwatako wadde. Wayamanu alfaza' alakbar, olunaku lwa kiyama nga lutuuse waliwo kye bayita alfaza' alakbar, ekigenda okubeera nga olunaku lugenda kubeera lwa ttabbu nnyo. Yawma alqiyama bagenda kubeerawo embeera ey'ettabbu ennyo. Allah subhanahu wa ta'ala omuntu ono agenda kubeera nga yu'amminuhu, amuteeka mu butebenkevu. Abantu bagenda okubeera nga basansaana, badde eno badde eri, bakola ki by'omwana onyola ono omuntu. Allah subhanahu agenda kubeera nga yu'amminuhu, amukola ki? Amuwa obutebenkevu, tagenda kubeera nga atawaana ng'abalala bwe bagenda okubeera nga batawaana. N'ensonga endala nga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwakola ki? Bwazoogera. Ensonga endala, yuhalla hilyatal iman, bajja kubeera nga bamwambaza ekyambalo ky'obukkiriza yawma alqiyama. Naam, ekyambalo ky'obukkiriza. Aw kama qala rasul sallallahu alayhi wasallam, wayuzawwaju min alhuri al'ain, Allah agenda kubeera nga amuwa abakyala min alhur, abakyala 7. Hadithi endala Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam annyonnyola nti omuntu shahida afiidde mu kkubo lya Allah, Allah agenda kubeera nga amuzawwaja, amufumbiza bahurun 'ain, abakyala b'omujjana bali abatatondwa mu ttaka lino, abatondwa min az-za'afurani, agenda kubeera nga amuwasisa abakyala 7 beddu, bonna babeerenga babe. Ekyo nno tekigenda kuweerwa muntu mulala yenna, kigenda kubeera nga kiweebwa ashahid. Naam, ekisembayo, wa yushaffa fi 70 insanan min aqaribihi, Allah agenda kumuwa ekyenkizo abeerenga awolereza abantu 7 mu benganda ze, abantu 7 mu benganda ze, nga istahaqqa lahum, nga bajemera Allah ne babeera nga bagenda kuyingira omuliro. Allah amuwe abeerenga abawolereza, nga baali basiraamu, so si nti mama we yafanga Peter oba taata we yafanga mama we nga Margaret taata we Peter, nti la, wabula nga baafanga baki? Nga basiraamu. Waliwo chance y'okubeera nga awolereza abantu 7. Obulungi obwo bonna budda eri omuntu oyo eyaba afiiridde mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kitulaga nti nfa nnungi
Allah kuwa ebintu ebyo byonna olw'okuba ofiiridde fi sabilillah kiraga nti ofudde bulungi nnyo era weesimbye mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina hadithi endala gy'atugamba hadithi endala egamba an rajulin min ashaabi nabi sallallahu alaihi wasallam. Sheikh yagamba nti hadithi eva k'omu ku basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba anna rajulan qaala, omusajja yajja eri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabeera nga amugamba ya rasulallah, owange omubaka wa Allah jalla wa ala, ma baalu almu'minina yuftanuuna fi quburihim illa ash-shahid, lwaki abakkiriza abasigadde bonna batera okusanga ettabbu, bafuna obuzibu mu ntaana zaabwe? Abamu ne babeera nga babonerezebwa olw'ebintu ebyo bakola, abalala ne babeera nga bafuna okunakuwala mu ntaana zaabwe. Illa shahid, okujjako shahid ye takola ki? Ye tabonerezebwa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabeera nga bagamba nti kafa bibarakati suyufi ala ruusi fitna, kimalira ebitale ebyabayitako kibimalira okubeera nga bibataasa ebikeme ebyo eby'omuntaana. Naam, ebitala ebyabasalibwa nga bali mu ddwaniro, bali mu kutaasa eddiini ya Allahu jalla wa ala, kibimalira bumaliza okubeera nga bibataasa ebibonerezo by'omuntaana, so nga ate omukkiriza omulala yakyasobola okubeera nga afuna okunyigirizibwa oba okunakuwazibwa mu ntaana ye. N'olw'ensonga eyo omuntu okubeera nga afudde fi saahati alqitaali, mu ddwaniro, oyo aba afudde enfa ezimu ku nfa ennungi. Naam, akokutaano agamba almautu ghaziyan fi sabilillah, omuntu okubeera nga afa naye nga afudde ali mu kkubo erimutwala mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu okufa nga ali mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, oli tugambye owokuna afudde shahid, ye afiiridde wali mu kisaawe, mu ddwaniro, bali mu kulwana, beesala bakola batya, oyo ne bamuttira eyo. Wabula ono ye afudde ali fi sabilillah. Sabilillah amakubo ga Allah subhanahu wa ta'ala mangi. Omwana atambula nga agenda ku ssomero okusoma okuyiga obusiraamu abeera ali mu sabilillah subhanahu wa ta'ala. Omuntu atambula nga agenda okunoonya ilmu, oyo naye abeera ali mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, n'abantu abalala abafaanaganako ng'abo babeera bali fi sabilillah subhanahu wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo agambye nti omuntu afa nga ali mu mbeera yali fi sabilillah, naye abeera afudde mu nfa esinga okubeera nga nnungi. Limaadha? Empeera y'abashahid tugirabye Allah subhanahu wa ta'ala gy'abawa. Bashahid bafuna empeera biri ebintu 6 bye tulabye wali waggulu, ebyenjawulo ebitali kubakkiriza basigadde bonna. Allah abiwa omuntu ng'afudde ali shahid. Kati noono abeera afiiridde mu kkubo ng'agenda okusoma oba agenda okunoonya okumanya, naye abeera shahid. Allah subhanahu wa ta'ala amuwa empeera y'abali. Agamba atya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith, agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajja n'abuuza basahaba be, ma ta'udduna shahidu fikum, yababuuza n'abagamba nti abange shahidu mummwe yani mwe mulowooza shahidi yaliwa? Naam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ababuuza shahidi mumutegeeranga ki? Qalu, basahaba ne badamu bamugamba ya rasulallah, man qutila fi sabilillahi fahuwa shahidun, omuntu abeera attiddwa wali mu ddwaniro, omuntu abeera attiddwa mu ddwaniro wali, fahuwa shahidun, oyo yabeera shahid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyavaddamu n'abagamba inda shuhadaa ummati idhan la qalilun, bwembanga bwe mutwe mulowooza nti afiiridde mu ddwaniro yekka oyo abeera shahid, kitegeeza nti bashuhada b'omulembe gwange batono, olwo bagenda kubeera baki? Bagenda kubeera batono ddala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
n'atandika okubeera nga abatema n'abagamba nti kati nno bamubadde mumanyi oli yekka na bano nabo mubabalire be bashahidi, yani wabanga bafudde bafuna empeera y'abashuhada yawma alqiyama. basahaba kyabava mubuuza faman hum ya rasulullah, be baliwa? nabi Muhammad n'abagamba man qutila fi sabilillahi fahuwa shahidun, omuntu abeera afiiridde mu ddwaniro lyennyini nga bali mu kulwanagana abasiraamu n'abatali basiraamu, oyo abeera shahid, afuna empeera ya shahid. waman maata fi sabilillahi fahuwa shahidun, n'omuntu afudde ng'ali mu kkubo lya Allah, omuntu agenda kunoonya kumanya n'agwa ku accident, ogenda kunoonya kumanya n'ofuna ekizibu Allah n'akugera n'ofa ng'oli mu kkubo eryo ey'okubeera ng'onoonya okumanya, naam, fa anta shahidun, obeera oli shahid era ofuna biri. nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeyogera waggulu wali nabi Muhammad waman maata fi at-ta'un fahuwa shahidun, n'omuntu abeera afudde obulwadde bwa ta'un obwakawumpuli naye abeera shahidun. waman maata fi al-batn fahuwa shahidun, n'omuntu abeera afudde lubuto ng'ensonga emuviriddeko okufa ya lubuto kumuluma, fahuwa shahidun. walghariqu shahidun, n'omuntu abeera agudde mazzi shahidun. tugenda kujjunyola obuntu obwo wammanga insha Allah subhanahu wa ta'ala, naye nga mahallu shahidi gyetwagadde mu hadithi yaffe eri nti omuntu abeera afudde ng'ali fi sabilillah mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa shahidun, ofudde mugudde ku accident, mugenda kusomesa abantu mu byalo, fa antum shuhada, muli baki? muli bajulizi, muli bantu abagenda okubeera nga bayingira ekkubo lya Allah, abayingira jana ya Allah subhanahu wa ta'ala. ogenda kusoma fa anta shahidun, obeera ofiiridde mu kkubo ly'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. naam, nga tumaze okubeera nga tulabaako akabonero akalala omuntu kwolabira nti afudde shahid afudde mu nfa ennungi, agamba nti almautu bitta'un, omuntu okubeera nga afa ne atta'un, obulwadde obwo bwa kawumpuli. obulwadde obwo bwalinga bwa ttabbu nnyo edda, era omuntu yabulwalanga tebamukkirizanga kubeera nga yeegatta ne banne, tebamukkirizanga kubeera nga asenguka kugenda mu kitundu kirala, bamugamba nga abeere yekka such that waawona alyokadde mu bantu, kubanga obulwadde bwalinga bwa ttabbu nnyo. nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atuuka okubeera nga agamba nti omuntu afudde obulwadde obwo abeera shahidun, abeera afudde mujulizi, era bwe bumu ku nfa zetuyinza okuyita husnul khatima, enfa ennungi. ojja kwebuuza ebintu bino byonna lwaki omuntu yanditidde okubeera nga abifaamu, afa mu nfa, era teyandisabye Allah kubeera nga afa enfa efaanagana bwetyo. ze sandyegombye kufa ta'un, sandyegombye kugwa mu mazzi, sandyegombye kisenge kunkuba nga bwe tugenda okubeera nga tubiraba. ojja kwebuuza nsonga ki lwaki Allah oba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabiteeka mu tuluba bya husnul khatima, omuntu afudde obulungi. ojja kubeera ng'ofuna jawaabu yakyo insha Allah subhanahu wa ta'ala mu darsi yaffe ejja okuddirira nga tubimaliriza bulungi. omuntu afudde ta'un, obulwadde bwa kawumpuli, fahuwa shahidun, aba afudde mu nfa ennungi era abeera shahid, abeera mujulizi. hadith eva ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba hadith eva ku Hafsa ibnatu Sirin qalat, omukyalo oyo yagamba qala li Anas bin Malik yagamba bima mata Yahya bin Abi Amra. Anas yabuuza abantu abaaliwo n'ababuuza nti abange omusajja ayitibwa Yahya ibn Abi Amra yafudde ki ekyawe, ensonga ki kuyavudde okufa? qultu, omukyalo ono naddamu n'amugamba nti bitta'un, yafudde ta'un, bulwadde obwo bwa kawumpuli. faqaala, nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyava agamba Anas kyava agamba qaala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba at-ta'unu shahadatun likulli muslimin, obulwadde bwa ta'un bugenda kubeera bujulizi eri buli musiraamu yenna yafa obulwadde obwo, yani Allah agenda kubeera nga amufuula ensonga y'okubeera nga amutaasa ebyettabbu yawma al-qiyama, era Allah agenda kumuwa empeera y'abashuhada yawma al-qiyama olw'ensonga ki ezo zetujja okubeera nga tulaba
mudarusi yaffe ejj'okujja mu maaso insha allahu subhanahu wa ta'ala. At-ta'un obulwadde obwo obwakawumpundi obuntu aba bufudde abeera afudde ali shahidun. Naam, hadithi akhrajahu al-Bukhari wal-Bayhaqi wa Ahmad. Hadithi iri mu Bayhaqi ne mu Bukhari. Naam, hadithi endala Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agamba ya'ti ash-shuhada'u al-mutawaffuna bit-ta'un ash-shuhada'u abali abantu abafiira mu kkubo lya Allah abafiira mu kisaawe nga abantu bali mu kulwana balwanyisa abasiraamu n'abatali basiraamu yani nga bali mu jihad bagenda kujja yawm al-qiyama wal mutawaffuna bit-ta'un n'abafu obulwadde obwakawumpuli nabo babeerenga bajja fayaqulu ashabu at-ta'un bana abafu obulwadde bwa-ta'un babeerenga bagamba nahnu shuhada naffe tuli bashuhada bagamba baneena baki bagamba baneeno abafiira mu lutalo lwa Allah subhanahu wa ta'ala mu jihad fi sabilillah fayuqalu babeerenga bagamba unzuru mutunule mulabe fa in kanat jarahuhum kajarahi shuhada'i tasilu dam'an wa riha miskin fahum shuhada'un bagamba mutunulire ebibundu byabwe baligenda okufuna ebibundu by'abana abafa abafudde ta'un nga bitulukuka omusaayi nga bivaamu omusaayi ogwo guguunya n'akawoowo akawoowo aka miski nga kabuunya n'akawoowo aka miski nga bali bennyini abafiira mu mutalo lwa jihad bennyini bakola ki bwe bali kubanga bagenda okuyukira yawma al-qiyama bafiira mu jihad fi sabilillah ng'ebiwundu byabwe bitulukuka omusaayi bigenda kubanga biramu bitulukuka omusaayi bulungi era nga bivaamu n'akawoowo ka miski nabana abat-ta'un nawe batwe bagenda okujja ng'ebiwundu byabwe bitulukuka omusaayi ate ngera biwunya n'akawoowo kaki biwunya n'akawoowo kaki akawoowo ka miski ekiraga nti nabo bashuhada bagenda kujja nga baki bashuhadaun yawma al-qiyama. N'olw'ensonga eyo hadithi nyingi ezogera ku nsonga eyo ti omuntu aba afudde ta'un abeera shahidun kamu ku bubonero bwa husnul khatima obwenfa ennungi obw'enkomerero ennungi. Lwaki bulaga nti omuntu afudde bulungi nkugambye erinda darusu egenda okujja kubanga ogenda kuwulirayo omuntu ayokeddwa omuliro kamu ku bubonero obwenfa ennungi obwa husnul khatima, omuntu afudde ng'olubuto oba ebyenda byesibye n'abanga ensonga emusse Allah kwayisiriza ekyo nakyo kamu ku husnul khatima, omuntu akubiddwa ekisenga abadde atambula kalina n'emugwira oyo nayo min husnul khatima n'ebirala nga byetujja biraba tewandyegombye kubeera ng'obifa naye lwaki Nabi Muhammad yabiteeka min husnul khatima. Lindirira mu lecture yaffe egenda okubeera ng'eddirira insha Allah next week. Mujja kunsonyiwa baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala gundi njikoze waliwo mu background obwana buleekaana biki mbeera efaanagana ku bwetyo sirikoze nga ndi settled bulungi naye alhamdulillah tutambuliraawo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo ebyo abituteeke ku mizaani zaffe yawma al-qiyamati innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi allahumma amin. Hadha wa billahi tawfiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.